Ekitabo kya Samwiri ekisooka essula esooka okutuuka ku yokutaano. Awo waaliwo omusajja ow'e Lamasayimuzofimu eky'omu nsi ey'ensozi eya Efulayimu erinnya lye Erukaana mutabani wa Yerokamu mutabani wa Eriku mutabani wa Tooku mutabani wa Zuufu Omwefulayimu. Era yalina abakazi babiri, omu erinnya lye nga ye Kaana n'omulala erinnya lye nga ye Penina. Era Penina yalina abaana naye Kaana teyalina baana. Awo omusajja oyo yavanga mu kyalo kye buli mwaka n'alinnya okusinza n'okuweerayo mu Siiro ssaddaaka eri Mukama ow'Eggye. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Finekaasi bakabona eri Mukama baali eyo. Awo olunaku bwe lwatuuka Erukaana kwe yaweerayo ssaddaaka n'awa emigabo Penina mukazi we ne batabani be ne bawala be. Naye n'awa Kaana emigabo ebiri kubanga yamwagala Kaana naye Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Mujja we n'amusunguwaza nnyo okumweraliikiriza kubanga Mukama yali aggalidde olubuto lwe. Awo omusajja we bwe yakolanga bw'atyo buli mwaka, ye bwe yalinnyanga okugenda mu nnyumba ya Mukama n'amusunguwaza bw'atyo, kyeyava akaaba amaziga n'agaana okulya. Awo Erukaana musajja we n'amugamba nti, Kaana okaabira ki? Kiki ekikulobera okulya? N'omutima gwo kiki ekigweraliikiriza? Nze sisinga abaana 10 gy'oli obulungi. Awo Kaana n'agolokoka nga bamaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awali emifuubeeto egy'omu yeekaalu ya Mukama. N'omwoyo gwe gwali nga gumuluma n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Naye yamubweyamu ng'ayogera nti, Ayi Mukama ow'Eggye, bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaana wo zaalabye, nonjijjukira n'oteerabira muzaana wo, naye n'owo omuzaana wo omwana ow'obulenzi, awo ndimuwa Mukama ennaku zonna ez'obulamu bwe, so n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe. Awo olwatuuka bwe yeeyongera okusaba mu maaso ga Mukama, Eri ne yeekanya akamwa ke. Era Kaana yayogera mu mwoyo gwe, emimwa gye gye gyatoobera, naye eddoboozi lye teryawulikika. Eri kyeyava alowooza nti atamidde. Eri n'amugamba nti, olituusaawo okutamiiranga, weggyeko omwenge gwo. Kaana n'addamu n'ayogera nti, nedda Mukama wange, nze ndi mukazi alina omwoyo gunakuwadde. Sinywedde mwenge newankubadde ekitamiiza, naye nfusse ebiri mu mmeeme yange mu maaso ga Mukama. Toyita muzaana wo muwala wa Beriyali, kubanga mu kwemulugunya kwange okusukkiridde ne mu kunyigga kwange mwennyimye okwogera okutuusa kaakano. Awo Eri n'addamu n'ayogera nti, genda mirembe, era Katonda wa Isirayiri akuwa ebyo by'omusabye. N'ayogera nti, omuzaana wo alaba ekisa mu maaso go. Awo omukazi ne yeddirayo n'alya, amaaso ge ne gatatokooterera lwakubiri. Awo ne bagolokoka enkya mu makya, ne basinza mu maaso ga Mukama, ne baddayo eka, ne batuuka mu nnyumba yaabwe mu Laama. Erukaana n'amanya Kaana mukazi we, Mukama n'amujjukira. Awo olwatuuka ebiro bwe byatuuka, Kaana n'aba olubuto n'azaala omwana wabulenzi, n'amutuuma erinnya lye Samwiri nti kubanga namusaba eri Mukama. Omusajja Erukaana n'ennyumba ye yonna ne balinnya okuwaayo ssaddaaka eya buli mwaka eri Mukama n'obweyamo bwe. Naye Kaana n'atalinnya kubanga yagamba bba nti, sijja kulinnyayo okutuusa omwana lw'aliva ku mabeere, ne ndyoka mutwala alabike mu maaso ga Mukama abeere ng'eyo ennaku zonna. Erukaana bba n'amugamba nti, kola nga bw'osiima, beeraawo okutuusa lw'olimala okumuggya ku mabeere. Kyokka Mukama anyweza ekigambo kye. Awo omukazi n'abeeraawo n'ayonsa omwana okutuusa lwe yamuggya ku mabeere. Awo bwe yamala okumuggya ku mabeere, n'amutwala n'agenda naye n'alinnya ng'alina ente 3 ne efa emu ey'obutta n'ekita ky'omwenge, n'amutwala mu nnyumba ya Mukama mu Siiro. Era omwana yali muto. Ne batta ente ne baleetera Eri omwana. N'amugamba nti, ayi Mukama wange, nga bw'oli omulamu, Mukama wange, nze ndi mukazi oyo yayimirira w'oli wano nga nsaba Mukama. Omwana ono gwe nasaba, era Mukama yampa ebyo bye namusaba. Nange kyenvudde muwaayo eri Mukama, ng'akyali mulamu aweereddwayo eri Mukama. Ye n'asinziza Mukama eyo. Samwiri essula ey'okubiri. Kaana n'asaba n'ayogera nti, omutima gwange gujaguliza Mukama, ejjembe lyange ligulumizibwa mu Mukama. Akamwa kange kagaziye ku balabe bange, kubanga nsanyukira obulokozi bwo. Tewali mutukuvu nga Mukama, kubanga tewali mulala wabula ggwe, so tewali lwazi oluliŋŋanga Katonda waffe. Temwogeranga nate bya kyejjo kingi ekyenkanidde awo, ebyamalala tebivanga mu kamwa kammwe, kubanga Mukama Katonda wakumanya n'oyo yapima ebikolwa. Emitego egy'abazira gimenyese, n'abo abeesittala nga beesibye amaanyi. Abakutta nga bapakasiza olw'emmere, n'abo abalumwanga enjala bakomye weewaawo,
omugumba azadde 7 n'oyo alina abaana abangi ayongobera. Mukama atta n'alamya, aserengesa mu magombe n'alinyisa okuvaayo. Mukama ayavuwaza era agaggawaza, assa wansi era ye agulumiza, ayimusa abavu okubajja mu nfuufu, asitula abeetaaga okubajja mu lubungo, okubatuuza awamu n'abalangira basikire entebe ey'ekitiibwa, kubanga empagi z'ensi za Mukama era yateeka ebintu byonna okwo. Alikuma ebigere by'abatukuvu be, naye ababi balisirisibwa mu kizikiza, kubanga tewali muntu alisinga olw'amaanyi. Abawakana ne Mukama balimenyekamenyeka, ali bw'atuuka ku bo ng'ayima mu ggulu. Mukama alisala omusango gw'enkomerero z'ensi, era alimuwa kabaka we amaanyi, n'agulumiza ejjembe ly'oyo gwe yafukako amafuta. Awo Elukana n'agenda e Laama mu nnyumba ye, omwana n'aweereza Mukama mu maaso ga Eri kabona. Awo batabani ba Eri baali baana ba Beriyali, tebaamanya Mukama. N'empisa bakabona gye baayisanga eri abantu yali bweti: omuntu yenna bwe yawangayo ssaddaaka, omuddu wa kabona n'ajja nga bakyafumba ennyama, ng'alina ekkata ery'amannya 3 mu ngalo ze, n'akisoya mu nsaka oba mu bbinika oba ntamu oba sufuliya. Byonna ekkato bye lyaleetanga kabona n'abitwalanga n'eryo. Bwe batyo bwe bakoleranga mu Siiro Abayisirayiri bonna abajjangayo. Weewaawo nga tebannaba kwokya masavu, omuddu wa kabona n'ajjanga n'agamba omusajja eyali awayo ssaddaaka nti mpa ennyama okwokera kabona, kubanga tayagala omuwa ennyama enfumbe wabula embisi. N'omusajja bwe yamugambanga nti tebaaleme kwokya masavu mangu ago, n'olyoka otwalanga emmeeme yo bweyagala. Awo n'ayogeranga nti nedda, naye onoogimpa kaakano, era bw'onoogaana n'agitwala lw'amaanyi. Ekibi eky'abalenzi abo ne kiba kinene nnyo mu maaso ga Mukama, kubanga abantu ne battamu ekiweebwayo eri Mukama. Naye Samwiri n'aweerereza nga mu maaso ga Mukama nga mwana muto nga yeesibye ekkanzu eya bafuta. Era nnyina n'amutungira ng'akanagiro n'akamuleetera nga buli mwaka bwe yalinnyanga awamu ne bba okuwayo ssaddaaka eya buli mwaka. Eri n'amusabira omukisa Elukana ne mukazi we, n'ayogera nti Mukama akuwe ezzadde mu mukazi ono olw'ekyo kye yayazika Mukama. Ne baddayo ewaabwe eka. Awo Mukama n'ajjira Kaana n'ab'olubuto, n'azaala abaana ab'obulenzi 3 n'ab'obuwala 2. Omwana Samwiri n'akulira mu maaso ga Mukama. Awo Eri yali akaddiye nnyo, n'awulira byonna batabani be bye baali bakolanga Abayisirayiri bonna, era bwe baasulanga n'abakazi abaaweererezanga ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamo. N'abagamba nti kiki ekibakoze bifaanana bwe bityo, kubanga abantu bano bonna bambuulidde ebikolwa byammwe ebibi. Nedda baana bange, kubanga bye mpulira si birungi n'akatono. Mwonoonyesa eggwanga lya Mukama. Omuntu bw'asobya ku munne, Katonda alimusalira omusango, naye omuntu bw'asobya ku Mukama alimwegayiririra ani? Naye ne batawulira ddoboozi lya kitaabwe, kubanga Mukama yali ayagala okubatta. Omwana Samwiri ne yeeyongera okukula, n'aba muganzi wa Katonda era n'abantu. Awo ne wajja omusajja wa Katonda eri Eri, n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti neebikulira ekika kya kitaawo bwe baali mu Misiri nga basibiddwa mu nnyumba ya Falaawo. Era namuggya mu bika byonna ebya Isirayiri ne mulonda okuba kabona wange, n'okulinnyanga ku kyoto kyange, okwoterezanga obubaane, okwambalanga ekkanzu mu maaso gange. Nempa ekika ky'ekitaawo ebiweebwayo byonna eby'abaana ba Isirayiri ebikolebbwa n'omuliro. Lwaki mmwe okusambira ssaddaaka yange n'ekiweebwayo gye ndi, bye nalagira mu nnyumba yange, n'ossamu ekitiibwa batabani be okukira nze, mmwe okwesavuwaza n'ebisinga obulungi mu ebyo byonna Isirayiri abantu bange bye bawaayo? Mukama Katonda wa Isirayiri kyava ayogera nti okwogera nayogera ng'ekika kyo n'ekika kya kitaawo kinatambuliranga mu maaso gange ennaku zonna. Naye kaakano Mukama ayogera nti kiddire eri, kubanga abo abanzisaamu ekitiibwa be nasangamu ekitiibwa, n'abo abanyooma tebaabayitengamu ka buntu. Laba ennaku zijja lwe ndisalako omukono gwo n'omukono gw'ennyumba ya kitaawo, waleme okuba omukadde mu nnyumba yo, era olitunulira ennyumba yange ng'ebonyaabonyezebwa mu birungi byonna Katonda by'aliwa Isirayiri, so tewaabenga mukadde mu nnyumba yo ennaku zonna. N'omusajja wo gwe sizikirizenga okumuggya ku kyoto kyange anaabanga waakumalawo amaaso go n'okunakuwaza omwoyo gwo, n'ezzadde lyonna ery'ennyumba yo banaafanga nga kye bajje bavubuke. Era kano ke kaliba akabonero gy'oli akalituuka ku batabani bo bombi, Kofuni ne Finekaasi, bombi balifa ku lunaku lumu. Nange ndyeyimusiza kabona omwesigwa anaakolanga ng'ebyo bwe biri ebiri mu mutima gwange ne mu mmeme yange.
era ndimuzimbira ennyumba ey'enkalakkalira era n'atambuliranga ennaku zonna mu maaso g'oyo gwe ndifukako amafuta. Awo olulituuka buli alisigala mu nnyumba yo alijja n'amuvunnamira olw'ekitundu ky'effeeza n'omugaati gumu, n'ayogera nti mpa obumu ku bwami bw'abakabona nkwegayiridde ndyoke ndye ku kamere. Samwiri essula ey'okusatu. Awo omwana Samwiri n'aweererezanga Mukama mu maaso ga Eri, n'ekigambo kya Mukama kyali kya muwendo mungi mu nnaku ezo. Tewaabangawo kwolesebwa kwa lwatu. Awo olwatuuka mu biro ebyo, Eri ng'agalamidde mu kifo kye, n'amaaso ge gaali gatanudde okuyimbaala n'atayinza kulaba, n'ettabaaza ya Katonda nga tennazikira, ne Samwiri ng'agalamidde okwebaka mu yeekaalu ya Mukama omwali essanduuko ya Katonda. Awo Mukama n'ayita Samwiri n'ayogera nti nze nzuuno. N'adduka nambiro n'ajja eri Eri n'ayogera nti nze nzuuno kubanga ompise. N'ayogera nti sikuyise galamira nate. N'agenda n'agalamira. Mukama n'amuyita nate olwokubiri nti Samwiri. Samwiri n'agolokoka n'agenda eri Eri n'ayogera nti nze nzuuno kubanga ompise. N'addamu nti sikuyise mwana wange. N'agalamira nate. Era Samwiri yali tannamanya Mukama, so n'ekigambo kya Mukama kyali tekinnamubikkulirwa. Mukama n'ayita Samwiri nate omulundi ogwokusatu. N'agolokoka n'agenda eri Eri n'ayogera nti nze nzuuno kubanga ompise. Awo Eri n'ategeera nga Mukama yayisa omwana. Eri kyeyava agamba Samwiri nti genda ogalamire. Awo olunaatuuka bw'anaaba ng'akuyise n'oyogera nti yogera mukama wange kubanga omuddu we awulira. Awo Samwiri n'agenda n'agalamira mu kifo kye. Mukama n'ajja n'ayimirira n'ayitanga olulala nti Samwiri, Samwiri. Awo Samwiri n'ayogera nti yogera kubanga omuddu we awulira. Mukama n'agamba Samwiri nti laba, ndikola ekigambo mu Isirayiri ekiryamiriza amatu gombi aga buli muntu alikiwulira. Ku lunaku olwo ndituukiriza ku Eri byonna bye nnaakayogera ku nnyumba ye okuva ku lubereberye okutuusa ku nkomerero. Kubanga namugamba nga ndisalira ennyumba y'omusango gw'ennaku zonna olw'obutali butuukirivu bwe yamanya, kubanga batabani be beereetako ekikolimo ye n'atabaziyiza. Kyenvudde ndayirira ennyumba ya Eri ng'obutali butuukirivu obw'ennyumba ya Eri tebugenda kulongoosebwa na ssaddaaka newankubadde ebiweebwayo ennaku zonna. Samwiri n'agalamira n'akeesa obudde, n'alyoka aggulawo enzigi z'ennyumba ya Mukama. Samwiri n'atya okubuulira Eri bye yayolesebwa. Awo Eri n'ayita Samwiri n'ayogera nti Samwiri mwana wange, n'ayogera nti nze nzuuno, n'ayogera nti kigambo ki Mukama kye yakugambye? Nkwegayiridde tonkisa, Katonda akukole bw'atyo n'okukirawo, bw'onookisa ekigambo kyonna ku ebyo byonna by'akugambye. Awo Samwiri n'amubuulira buli kigambo n'atamukisa kigambo kyonna, n'ayogera nti ye Mukama akole nga bw'asiima. Samwiri n'akula, Mukama n'aba naye, n'ataganya bigambo bye kugwa wansi na kimu. Abaisirayiri bonna okuva eri Ddaani okutuuka e Beeruseba ne bamanya nga Samwiri ateekeddwa okuba nnabbi wa Mukama. Mukama n'alabikira nate mu Siiro, kubanga Mukama yeebikkulira Samwiri mu Siiro n'ekigambo kya Mukama. Samwiri essula ey'okuna. Ekigambo kya Samwiri ne kijira Isirayiri yenna. Awo Abayisirayiri ne batabala okulwana n'Abafirisuuti ne basiisira ku bbali lya Ebenezeri. Abafirisuuti ne basiisira mu Afeki. Abafirisuuti ne basimba ennyiriri okulwana n'Abayisirayiri. Awo bwe baatuukaganako, Isirayiri n'akubibwa mu maaso g'Abafirisuuti ne battirawo ku ggye lyabwe abasajja ng'enkumi 4. Awo abantu bwe baatuuka mu lusiisira, abakadde ba Isirayiri ne boogera nti Mukama atukubidde ki leero mu maaso g'Abafirisuuti? Tukime essanduuko ey'endagaano ya Mukama nga tugiggya mu Siiro tugireete we tuli, etuuke mu ffe etulokole mu mukono gw'abalabe baffe. Awo abantu ne batuma e Siiro ne baggyayo essanduuko ey'endagaano ya Mukama ow'eggye atuula ku bakerubi. Ne batabani ba Eri bombi, Kofuni ne Finekasi, baali eyo awali essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Awo essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe yatuuka mu lusiisira, Abayisirayiri bonna ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'okuwuuma ensi n'ewuumira ddala. Awo Abafirisuuti bwe bawulira eddoboozi ery'okwogerera waggulu, ne boogera nti eddoboozi eryo lye boogerera waggulu ennyo mu lusiisira lw'Abebbulaniya amakulu gaalyo ki? Ne bategeera ng'essanduuko ya Mukama etuuse mu lusiisira. Awo Abafirisuuti ne batya kubanga baayogera nti Katonda atuuse mu lusiisira. Ne boogera nti zitusanze, kubanga obwedda tewaabangawo kigambo ekifaanana bwe kityo. Zitusanze, ani alitulokola mu mukono gw'abakatonda abo ab'amaanyi? Be bakatonda abo abaabonyabonyeza Abamisiri mu ddungu n'ebibonyobonyo ebitali bimu.
muddemu amaanyi mwerage obusajja mwe Abafirisuuti muleme okuba abaddu b'Abeebbulaniya nga bo bwe baabanga abammwe mwerage obusajja mulwane. Awo Abafirisuuti ne balwana, Isirayiri n'akubibwa n'addukira buli muntu mu weema ye. Ne waba olutta lunene nnyo kubanga ku Baisirayiri ne kugwa abasajja batambula n'ebigere 300. Sanduuko ya Mukama n'enyagibwa, batabani ba Eri bombi Kofuni ne Finekaasi ne battibwa. Omusajja wa Benyamini n'ava mu gye n'adduka n'atuuka e Siro ku lunaku olwo, engoye ze nga ziyulise n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Awo bwe yajja, laba Eri ng'atudde ku ntebe ye ku mabbali g'ekkubo ng'atunuulira, kubanga omutima gwe gwali gukankanira sanduuko ya Katonda. Awo omusajja bwe yatuuka mu kibuga n'akibuulira, ekibuga kyonna ne kyogerera waggulu. Awo Eri bwe yawulira eddoboozi ery'okwogerera waggulu, n'ayogera nti eddoboozi ery'oluyogaano luno amakulu gaalyo ki? Omusajja n'ayanguwa n'ajja n'abuulira Eri, era Eri yali yakamaze emyaka 98, n'amaaso ge gaali gayimbadde n'atayinza kulaba. Omusajja n'agamba Eri nti nze nzuuno eyavudde mu ggye, n'enziruka leero okuva mu ggye. N'ayogera nti byali bitya mwana wange? Awo ye yaleeta ebigambo n'addamu n'ayogera nti Abayisirayiri badduse mu maaso g'Abafirisuuti, era wabaddewo olutta olunene mu bantu, era ne batabani bo bombi Kofuni ne Finekaasi bafudde, n'essanduuko ya Katonda enyagiddwa. Awo olwatuuka bwe yayogera ku ssanduuko ya Katonda, n'agwa bugazi okuva ku ntebe ye ku mabbali g'omulyango, obulago bwe ne bukutukako n'afa, kubanga yali mukadde n'obuzito. Era yali alamulidde Isirayiri emyaka 4. Awo muka mwana we, mukazi wa Finekaasi, yali lubuto ng'alitera okuzaala. Awo bwe yawulira ebigambo nga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa, era nga ssezaala we ne bba bafudde, n'akutama n'azaala, kubanga obulumi bwe bwamutuukako. Awo ng'anaatera okufa, abakazi abaayimirira waali ne bamugamba nti totya, kubanga ozadde omwana wa bulenzi. Naye n'ataddamu so teyassaayo mwoyo. N'atuma omwana Ikabodi ng'ayogera nti ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa, ne ku lwa ssezaala we ne bba n'ayogera nti ekitiibwa kivudde ku Isirayiri, kubanga ssanduuko ya Katonda enyagiddwa. Samwiri essula ey'okutaano. Awo Abafirisuuti baali banyaze essanduuko ya Katonda, ne bagiggya e Ebenezeri ne bagitwala e Asudodi. Abafirisuuti ne baddira essanduuko ya Katonda ne bagireeta mu ssabo lya Dagoni ne bagiteeka ku mabbali ga Dagoni. Abasudodi bwe baagolokoka enkya mu makya, laba Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi mu maaso ga ssanduuko ya Mukama. Ne baddira Dagoni ne bamuzza nate mu kifo kye. Awo bwe baagolokoka olwokubiri enkya mu makya, laba Dagoni ng'agudde, amaaso ge nga gali wansi w'ebigere bya ssanduuko ya Mukama, n'omutwe gwa Dagoni n'ebibatu byombi eby'emikono gye nga bitemeddwako, nga bigalamidde mu mulyango. Ekiwuduwudu kya Dagoni kye kyamusigalirawo kyokka. Bakabona ba Dagoni kye bava balema okuyimirira mu mulyango gwa Dagoni mu Asudodi na buli kati, newankubadde omuntu yenna ayingira mu nnyumba ya Dagoni. Naye omukono gwa Mukama ne guzitoowerera Abasudodi, n'abazikiriza, n'abalwaza ebizimba Asudodi era n'ensalo zaakyo. Awo Abasudodi bwe baalaba nga kyali bwe kityo, ne boogera nti essanduuko ya Katonda wa Isirayiri teribeera naffe, kubanga omukono gwe gutuluma ne Dagoni Katonda waffe. Awo ne batuma ne bakuŋŋaanya gye bali abaami bonna ab'Abafirisuuti ne boogera nti tunaakola tutya essanduuko ya Katonda wa Isirayiri? Ne baddamu nti essanduuko ya Katonda wa Isirayiri etambuzibwe okutuusa e Gaasi. Ne batambuza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri. Awo olwatuuka bwe baamala okugitambuza, omukono gwa Mukama ne gulwana n'ekibuga ne gubakeŋŋentereza nnyo nnyini. N'alwaza ab'omu kibuga, abato n'abakulu, ebizimba ne bifubutuka ku bo. Awo ne baweereza essanduuko ya Katonda okugenda e Ekuloni. Awo olwatuuka essanduuko ya Katonda bwe yatuuka e Ekuloni, aba Ekuloni ne boogerera waggulu nga boogera nti batambuzizza essanduuko ya Katonda wa Isirayiri ne bagituusa gye tuli okutuuta n'abantu baffe. Awo ne batuma ne bakuŋŋaanya abantu bonna ab'Abafirisuuti ne boogera nti musindike essanduuko ya Katonda wa Isirayiri eddeyo mu kifo kyayo, ereme okututta n'abantu baffe. Kubanga okukeŋŋenterera okw'okufa kwa buno ekibuga kyonna, omukono gwa Katonda guzitowa nnyo eyo. N'abo abataafa ne balwala ebizimba, okukaaba kw'ekibuga ne kulinnya mu ggulu.